Joseph Tamale Mirundi yali abadde munnamawulire atabuusibwabusibwa. Yaliko president w'ekibiina kya Uganda Journalists Association UJA. Era y'omu ku baatandikawo ekibiina ekirwanirira eddembe ly'abakozi ekimanyiddwa nga Uganda Journalists Union nga kiva mu UJA nakyo. So abadde musajja mwagazi w'okulaba nti amawulire gakola nga tegakubibwa ku nsolobotto. Bannamawulire bakole emirimu gyabwe nga tebakubibwa ku nsolobotto. Anajjukirwa mu nteeka nga baleeta etteeka baliyita Press and Journalist Act. Okuvaayo n'ayogera butengereru nga yeetengeredde n'agamba nti n'avumirira ebyalimu obuwayiro obwalimu obubi obwali bugendereddwa okulaba nti nno amawulire oba bannamawulire basirisibwa n'okubeera nga bakola emirimu gyabwe nga tebalina self regulation. Abadde namwatulira ate nga bw'aba ku kyayi akugamba n'akubuulira nti gwe sikwagala ate n'ensonga ze n'aziwa lwaki takwagala na biki byewamukola. So omuntu bw'ate nga leetaaga abantu bwe batyo ababuulira abantu amazima so that beetereeza ate era y'omu ku bannamawulire abayimusa batuuse ku madaala agawaggulu okutuukira ddala nga omuwandiisi w'ebyamawulire eri pulezidenti w'eggwanga. Ekyo kintu kitono nnyo era si kintu kya muzannyo. So kitegeeza nti eggwanga okutwaliza awamu ligenda kufiirwa nnyo era lifiiriddwa nnyo omuntu ow'omugaso abadde omuwabuzi wa pulezidenti ku byamawulire. Kitegeeza nti nawo waliwo gaapu nnene nnyo nnyo nnyo.